timunenya mbamba bulira amazima naye kirungi bwe munsanga musanyuka nnyo waliwo wembalimba wendi ntwala mu kooti teri muntu alifa yeroja oba aroja Robert Kyagulanyi oba Bobi Wine nga Mpuuga. Ekitongole ekya immigration and internal affair kyawandiikidde ate nikiragira si kusaba nikiragira Mpuuga ne banne abagwa mu kalulu omuli Mpuuga Nserikoti yeesimbako Bakagabo ababadde balina pasipoti za Bakuungu bazizeeyo bafune bulo bwa guli obwa bulu Uganda etambulira ku speed ate genda kubeera tight naddala banfuluma nyingira towulidde kati Mpuuga ne banne babwanika ekitongole ekikwasaganya ebya passport ekya immigration kyalagidde bazeeyo passport ez'Abakuungu ezaabaweebwa bali ba MP kuzizaayo mu bwangu baddemu basabe bu ordinary passport obw'Emitwalo 25 orabe ebintu bwe bikyuka speed gwagamba ngu tibali nkyukakyuka kati Mpuuga bwanika akaka group DF group awe batuuse bayina kuzayo passport ez'Abakungu bafune passport ez'Abakadaama Hanan kati Mpuuga musajja wange Mpuuga ne banne ebizibu bikyajja ne bisuka ku ebyo olwaleero Bobi Wine atali mu ggwanga byabasobera kubanga wali nabagamba musabe nnyo Robert Kyagulanyi akomewo eno babeere busy ku Robert Kyagulanyi mmwe bakasobeza ne batabalowoozaako kubanga kati checks and balances zigenda kudda kumwe kati here we are kati yenna eyalimu olumpugalizimu ate wafuna passport eyaba diplomat ey'Abakungu kati mye genda ofune passport ey'Abankuba kyeyo aya nze mbeera wano mbatunuulidde nina nga bensanga eyo mwebale kunjagala naye timunenya mba mbabuulira amazima naye kirungi bwe munsanga musanyuka nnyo waliwo wembalimba
wendi ntwara mu kooti. Teri muntu alifa yeroja oba aroja Robert Kyagulanyi oba Bobi Wine nga Mpuuga. Ekitongole ekya immigration and internal affair kyawandiikidde ate nikiragira si kusaba nikiragira Mpuuga ne banne abagwa mu kalulu omuli Mpuuga, Nserikoti yeesimbako, Bakagabo, ababadde balina passport za Bakuungu bazizeeyo bafune bulo bwa green obwa bulu. Uganda etambulira ku speed ate genda kubeera tight naddala banfuluma nyingira. Towulidde kati Mpuuga ne banne babwanika ekitongole ekikwasaganya ebya passport ekya immigration kyalagidde bazeeyo passport ez'Abakuungu ezaabaweebwa bali ba MP kuzizaayo mu bwangu baddemu basabe bu ordinary passport obw'Emitwalo 25. Orabe ebintu bwe bikyuka speed gwagamba ngu tibali nkyukakyuka. Kati Mpuuga bwanika akaka group DF group awe batuuse bayina kuzaayo passport ez'Abakungu bafune passport ez'Abakadaama. Kati Mpuuga musajja wange Mpuuga ne banne ebizibu bikyajja ne bisuka ku ebyo olwaleero. Bobi Wine atali mu ggwanga byabasobera kubanga wali nabagamba musabe nnyo Robert Kyagulanyi akomewo eno babeere busy ku Robert Kyagulanyi mmwe bakasobeza ne batabalowoozaako kubanga kati checks and balances zigenda kudda kumwe.